So basewo n'abanyo mwena abatulaba tubaniriza buli lunaku lwa Mande tubeera Kyengera Budo nga tuyigiza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno nga bulaba kirasa abantu bazze buli lunaku. Buli Mande abantu bajja abaagala kutandikira amaduuka, abaagala kulunda omumyu, abaagala kulima rozimero, abaagala kulima omujaja, n'oyo yenna ng'oyeetaaga fund oyagala kasente ak'okukozesa mu kulima n'okulunda Sao Uganda bateereddeko fund. Buli lunaku lwa Mande ssaawa 3 tuli Kyengera Budo ku Valley Addition Center yaffe sokola abasajja n'abakyala abakooya obwavu Yiga Okukola ne Sao Uganda banga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda. Ebingenda kuyigiriza nkwegayidde yebyogenda okukola bw'onassamu amagezi gwe wasoma e Makerere agwe wasoma Kyambogo n'awantu abalala Sao Uganda egenda kukulema. Ogenda kwogera mu Sao Uganda ekusaze naye ng'ekizibu kiri ku bwongo bwo. Nkyogedde kweri omulembe gukyuka Katonda takola ki? Omulembe gwa compact gwayita neguviirako ddala. Bameka mumanyi compact? Bameka mumanyi teebu? Omusajja obayita omugenzi Kasiruwiikira mumanyi? Obugagga bwonna yabukola mu compact. Kati gwe genda okola edduuka lya compact leero. Anazigula? Genda okola edduuka lya kaseti. Anazigula? Kitegeeza compact yali nnene ng'eriko ennyimba 10 na meka. Naye akamemole katini nnyo kaliko ennyimba 100 meka. Halo? Omulembe gw'okukola omudaala gw'ennyaanya n'obutungulu mu Uganda guli mu kuyita. Kati omwana addira obutungulu n'ennyaanya n'erumonde n'enakati n'abiteeka ku kigaali n'abisindika nyumba ku nyumba. Omulala addira obutungulu n'abiteeka ku pick-up n'ayimba akatungulu 10 kidomoole. Kitegeeza ali ku mudaala ng'asabira omudaala bigenda kala. Omulembe gw'okukola edduuka lya plastic mu Uganda guyise n'okola edduuka eritunda ebyatika. Omwana akeera ku mata ku factory n'abisuubula tawa musolo tapangisa nyumba n'abitambuza nyumba ku nyumba. Gwe plastic ng'ojagala 6 yayina ya 15 kubanga tawa musolo tapangisa nyumba tayina license. Kati gwe ng'okyabirina mu dduuka. Mbuuza plastic bazitambuza watu bazitambuze nyumba kuki? Omwana atambula ku manyumba ameka? Kati gwebera ng'okyamulinde bajje kasitoma bakusomesa Makerere customer care. Tuli mu kuzimba university naffe. Sao University tugenda kugizimba mulina okusoma. Naye tugenda kubayigiza baffe obanga olina ky'osoma kiri tukugattako n'amagezi amazaala gaddala ntugawaggula ntugashapeninga. N'ofuluma university olunaku lw'ofuluma otandikirawo okukola. Gamba niba omulembe gukyusi. Omuchina bw'ategeera akawungezi Valentine kumacha akola plastic eziko happy Valentine Day. Omwana ze zatambuza ezitambula n'olunaku gwe ng'okyali ku nice ya 2019. Gamba niba kyuka n'omulembe. So Sao Uganda tuzze kubayigiriza osobola kulundira abafunda, osobola kulimira abafunda n'ofuna mu ssente okusinga omusajja n'omukyala alina acres 2-3-5 kudda waggulu. Naye ng'olimira abafunda, olundira abafunda n'ofuna muki? K'okuleeta omusomo gwe bayita farming as a business. Yogera. Yogera nate. Yogera kusingaawo. Yeah. Bw'oba oyagala kugagawala, gamba kugagawala. Alo? Abaweera b'ekasana. Bw'oba oyagala kugagawala, okyuka n'omulembe, n'otegeera omulembe gulagawa, n'ogusookayo, omulembe negukusangayo, n'ogujjako ki? Abagaga banawula ba property masters bategeera ensi ekwate n'ayanguwa n'agulayo eka y'ettaka milioni 20 n'agitema poloti 8 mu myaka emirala 2 keke yagula milioni 8 ate poloti nebanga ya 8 asooka y'ensi n'emusangayo. Alo ensi eragawa mu mulembe guno ogwa after COVID generation egenda mu bintu biri ebi. 1 egenda mu bintu ebiri organic. Ebintu ebiri ki?
kubanga bategedde nga buli kyalo kyonna mu Uganda kiriko omulwadde wa ulcers. Buli kanisa era buli kereziya erimu omulwadde waki bategedde ngu lwaki ulcers, cancer, pressure, shukaali byeyongedde. Kitegeeza byeyongedde. Abanye-Uganda bakozesa products, banywa soda, basenya amannyo. Naye bw'omubuuza oyo soda wonywedde bamukola muki? Ati eddagala ly'amannyo buli lunaku lw'osenya n'oyisa mu kanwa balikola muki? Katonda bwebanga yakutondera mu Afirika n'eddagala eriwonya malaria n'olubuto n'ekikuluma kyonna, Katonda yakitondera mu Afirika. Katonda tasobola kukutondera mu Afirika ate eddagala erikuwonya n'alukolera Germany ne China ne India. Tikisoboka. Oyo si Katonda, oyo sitaani. Omanye mwe tumwagala mazima kanga bagambe bwebanga munyiga munyige. Katonda akutondere mu Afirika. Eddagala tutondere Germany. Emiti yonna lyatonda yonna yolaba yonna tali mu ddagala lya corona, tali mu ddagala lya malaria, tali mu ddagala ly'olubuto, tali mu ddagala ly'omusajja amaanyi g'ekikyala g'ekyanze. Tiririmu. Gamba naye baweereri. Mugambe twala eri. Mugambe omujjaja guwonya olubuto. Mugambe ani akimanyi? Kati mumwekubira engalo z'amaanyi. Mugambe omulondo guzibukula emiswa. Mugambe ani amanyi ng'omulondo guzibukula emiswa? Ani akimanyi? Kati kusoko gule kasoda nyweko kanywe kano. Tuina akasoda twakakoze mu mulondo. Gamba mulondo guzibukula ki? Bameka ng'omanyi ekyo bayita beetroot. Beetroot ayamba ki? Abagwamu omusaayi. Gamba good. Bameka ng'omanyi niimu bino bayita lemon ayamba ki? Bameka ng'omanyi enanansi eyamba ki? Ka soda kano osobola kasumulule tukakola mu mulondo. Gamba mulondo. Buli musajja yenna, buli mukyala yenna azaala oba yazaalako oba yayonsako olina okunywa omulondo, olina okumeketa omulondo buli lunaku. Twagenda okulaba ng'omulembe gw'okumeketa omulondo buli n'osanga omusajja mu paaka ali mu kumeketa omuki? Tutwanga omulembe gw'okumeketa omulondo gwakola ki? Katukokamula muka soda, ntussamu enanansi, ntussamu beetroot. Gamba ntussamu omubisi. Gamba omubisi. Kati bw'okanywa oba oyenkana n'omusajja amekese ebbaafu namba y'omulondo. Akafaanagana bwe kati ka nusu 2,000. Mwena mulabe balagana baweeru kubanga baana wano bamanyi. Akafaanagana bwe kati akabayita Sao energy drink ka nusu 10. Mukitegere kiraga baweeru bakiraga. Nze mbamanyi muri bagezi. Agenda kuddira ku olukuma kakutuze 10 meka. Ate kyekindi mu kulwanisa mu Uganda. Ekyo genda kukiremerako. Business eruko ku mulembe guno, omulembe gwa after COVID generation, before COVID generation, abasajja n'abakyala ababadde bakola products eza habo nga ba China n'abayindi mu Uganda yokka mu mwaka gumabadde batwala obuhumba buzimba university 50. Bagenda ne babirimu mu nsi yabo, ne babukolera mu nsi yabo, ne babireeta mu Africa. Tulinga fa tasobola kusimba emiti, nitubyekolera, nitubitwala owaabo. Kati nyagala abasajja n'abakyala bongenda kukolera edduka China, India, Dubai. Kati bwenyogera bwe tabanga tusoboka. Twamaze lya Tanzania, tumaze lya Sudani, Congo tujumaze, South Africa twajumaze, owa Nigeria, kati nguntisa. Owa UK good. Omuchina, gama omuchina. Azze mu Uganda buli kubo lyonna erifuluma Kampala alitadde supermarket. Ebintu babikolera mu nsi zaabo ne babireeta ne babiteeka mu supermarket. Ana abigula. Baana babigula. Ku supermarket eriko emotoka meka zigula ebintu. Omukazi yakwata sente, Nazara yazibala, mukamwana yazitereka, zonna bazikunganya zonna ne batwala. Ana akimanyi mu kituufu oba ndimba. Kati abaana samala okusoma diguli Makerere ne batunda ente n'embuzi bafune passport bagende kunazembwa okunaza enkoko okulabirira abakadde ne badduka mu part of Africa eyina climate eyina weza bwetu. Tulina kyeta farming as a business, then to dealing with herbs and spices. Yogera
mu herbs and spices tulina kye bayita king of herbs and spices. Yogera ye rosemary. Gamba rosemary. King of herbs and spices number 1 bagita rosemary. Gamba rosemary. Rosemary amaze emyaka 786 ku ttaka lya Mukama. Emyaka meka? Yesu Kristo nako lwamuzaala. Gamba lwamuzaala abasajja n'abakyala bagezigezi bamutonera ekirungo ekyo bayita sweet smelling cane kye kibayita rosemary. Roman Catholic Church neddira erinnya sweet smelling cane n'erifuula rosemaria. A Roman Catholic Church tumukwata bibi ne bategeera ngu akataako omuntu bw'akanywera mu caayi bw'akalira mu muceeri amala emyaka 2-3 nga tazzeemu kulwala ate nga bamaze kuzimba amadwaliro ne bakwata akati ne bakakweka emabega g'ekereziya. Abasiraamu bwe baamala okukikopa ng'omusiraamu bw'addira kanaakakoola n'akateeka mu muceeri bw'alya omuceeri guzibukula emiswa n'aba n'amaanyi owamama n'abadde n'amaama omulala mamani Saidaati kama Saidaati kati ne bakafuula erinnya Pulawo Masala. Bw'oba oyagala kukikakasa Exodus chapter 30 verse 22 Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba ddira ebirungo 5. 1 sweet smelling cane. Ekirala n'amugamba cinnamon. Cinnamon kyeki? Gwe mujaja. Noto mujaja. Gwe mudarasini. Gwe bakola mu special anointing oil. Omudarasini gugoba emizimu. Gamba gamba mulo. So kati fe tudiringira mu rosemary. Gamba rosemaria. Rosemary yundu mwaworaba. Bw'omusimba amala emyezi 6 ku 7. Gamba ku 7. Nosala olusala olusooka ebikolo 3 bikwakireki. Kati gwe balogenda kusimba ekyengana ki? Abali ku radio, abali ku TV, room eno yolaba buli mwezi ekwa milioni 3.2 ameka. Kati kuva wano wolaba okuddaawo osimba kwe kibayita spices. Gamba neighbor spices. Tulina spices ez'emyezi ebiri. Tulina n'ez'emyezi 7. Bw'omala okusimba wano ebikolo bya rosemary osimbako ebikolo 300. Bimeka? Ebikolo 300 buli kusala bikwa kilo 10. Gamba kilo 10. Bw'omala okusimba wano rosemary tulina omuddo omulala gw'ogenda okusimba. Gamba gugenda okusimba. Tulina ogubayita rosemary tukolamu ki? Rosemary tukolamu ebintu 12. 1 tukolamu air freshener. Gamba air freshener. Bw'omufiira mu room n'ensiri zidduka. Tukolamu perfume. Gamba perfume. Tukolamu amajani tugayita rosemary tea mix. Gamba rosemary tea mix. Amajani ganugola abayina entunusi. Gamba entunusi. Mu rosemary tukolamu oil. Oil wa rosemary akola ebintu 3. 1 agumya olususu. Oliki? Noweze emyaka ng'eyange nga muzeeyi omutwe gufuuka envi ebire bifuuka envi naye n'osigala ng'oli emboko ng'omwana wa senior 2. Bwengenda mu senior 2 sisoma naye ate ndi kazeeyi. Gamba kazeeyi. Oil wa rosemary agoba enkanyanya mu dakiika ezo. Njagala otunula omusajja yazze facing etazze kwezinga oba omukazi enkanya yazitandise. Ngenda kumusiga oil mu dakiika 3 ozibale oddemu omutunulire. Mu dakiika meka? Rosemary agobe enkyakya. Gamba enkyakya. Abakyala gamba mulembe gwa kwefaako. Engalo z'omukyala zirina okuba nga ziweweera ziringeza bebi. Omukwano ogutandikira mu ngalo si mubirevu. Oddira engalo omukyala n'okwata mu biki? Abakyala abayina emikeeka. Gamba emikeeka ku magulu. Entumbo y'omukyala okugulu kw'omukyala kulina okuba nga kumasaamasa. Gono n'aba n'oyingira obulwe nange ekisambi kyonna kiri kikalu ng'enku z'owakenjeya. Omutatu abaana agenda kulaba ku kisambi kyonna kyasiibuse dda. Buli yenna yazza agenda gulaka oyo nkasaza ebbeeyi akatini ka 3,300. Abaana balina ebisente, abaana bagudwala ebiguuna, abaana nga tebanaba kuddayo ku ssomero paakinga ka oyo kano. Bano abakyala beesiga ebizigo abalina mugaba yenna ali biki kano ka oyo ako. Ate kakola nga masaaji wanga wamenyeka omugongo olumizibwa ebigere biki byonna n'abaana bawunya ebigere. N'oyambala engatto olunaku lulamba ogenda kujjamu ebigere ng'ekyennyanja kifiiridde mu ddiiru.
Rosemary tubamusala bwe batona amusaze bwati akoze omusango. Rosemary bamusala inchi meka 31 tusala bunu bamala okumusala nadamu najimuka buli mwaka omuti gumu gwa Rosemary guno ogusala we mirundi emeka esatu. Omuti gumu ogusala emirundi esatu buli mwaka kumala emyaka 7. Bw'olima Rosemary Sao Uganda yemugula gamba Sao Uganda yemugula. Sao Uganda bwe mala okumugula emukolamu ebintu bino byonna byolaba wano. Tukolamu ebinzaali, tukolamu oil, tukolamu air freshener. Ebinzaali bya Sao Uganda bana bali emmere olubuto lwe pika. Tugenze ku number 2 bamuyita lemon balm, gamba lemon balm. Aliwa. Tuna lemon balm wa minti, tuna lemon balm tugenda kola mu eddagala ly'amannyo, ono akulira emyezi emeka. Bw'osimba ekemu ya lemon balm buli mwezi osala noja milioni 3 kunya buli mwezi gw'omuddo guno tugulina gwa nusu 12,000 n'olukumi wangu otwala mungi ebayita lemon balm. Twagala abasajja n'abakyala abagenda kusimba omuto gwe bayita $100 gamba $100 yogera gamba $100 begumala omwaka gumu n'ekitundu guleeta ebimuli ebiki kati ogenda kuteekamu ekibayita beehive omuzinga gamba omuzinga. Bw'omala kusama omuzinga tukamulamu omubisi gamba omubisi ogwo omubisi gwe gututeekamu mu kantu kano tukola ekibayita sweet pepsi gamba sweet pepsi gamba abakolola kwatako yobano nyagala wunyeko bungi olwa sweet pepsi. Tugenda kukolamu eddagala ly'amannyo erisena amannyo kati tulina spray ow'amannyo aziza amannyo okuvunda. Omuti gwa $100 gufaanagana bwe guti gwa nusu 12,000 gw'ogusimba mu luggya lwo bw'ogusimba mu lusuku lw'amatooke gw'olusimba mu faamu yo ekisookerako ddala guleeta akawoowo akagoba ebiyenja awaka akagoba enswera awaka. Mu $100 tukola mu preservatives. Ekidomola kimwe kya $100 preservative kya milioni 20 Sao Uganda yekigula. Ngenda kuyigiza bajufumba bajja mu oil milioni 2. Omuzungu yatuyita mukomere Sudani ono yakimanyi mukomere Sudani gamba muzungu yali mu Israeli n'atuyita bwe yamala okutuyita n'akwata ensigo z'amapeera. Ensigo zaki bwe yamala okulya amapeera baali bamuyita alonda oba sort of alonda. Bwe yamala okuddira ensigo z'amapeera bwe yali amapeera n'azijjamu n'aziteeka ku swani n'azaanika n'atuyita abanyayuganda kubanga ffe n'atuyita abaganda gaba abaganda n'atuyita abaganda 7 n'atuwa eswani ng'ejjudde obusigo bwaki n'agaba buli muntu atooleko obuntu 2 naye mu kirasi yonna nze yatoolako buntu abalala batwalako 6-7-8 nze yatoolako buntu mu kirasi yonna nze yayita ne banyigiriza ebintu bino. Tulina ekibayita white modia gwe mulondo ogwa Africa ate omulondo gw'Abajamani n'Abachina bwe bategeera omulondo gwayita white modia gwonye endwadde 67 ate guva mu Africa ne bagutuusa erinnya ne baguzaalusaamu ne bagutuma ginseng. Gamba ginseng gulinga omulondo naye gulina mumirandira emiki naye omulondo olujono yaagwo baguyita white modia guva n'akasongola anagumanyi ogwo bw'ogumeketa gamba bw'ogumeketa ne alsa zoonya n'ebikuka mu lubuto bifa kati bwe butwakolamu kasoda sooka mpaka kangenyweko byalina kasoda k'omulondo asooka nyweko. Twagala bagenda kulima omulondo abafumbo onywa abakyala bonsa banywa kalwa kazibukula emiswawo omusayi gutambula bulungi. Bano abakyala balina ng'olubuto abakyala abakola nnyo emirimu abakola mu ofiisi abalowooza nnyo keeko olina okunywa onywa akagirasa naye bwebanga omusajja ng'otegedde eri Tanzania bw'otandika olugendo kuva wano okutuuka Namungoona gwe nywa bumeka genda waka kati gamba waka. Tugenze ku beetroot mugimanyi bajaji tumubuuse tugenze ku lemon balm mugirebye tulina kibayita link gamba link gwe twamanyira basi zowaffe za Kabandole bazita link naye akaga bakayita ki gamba link
wunu kwatako akatungulu kano ke kubakolamu ebinzaala ebituufu jo n'abadde nabutumba n'abadde butaleja ga butaleja n'eddagala lyonna mugenda kulirima naye tulina olwedde tumaze kufuna ki ensigo zaalyo kati njogera ku tulina directing nga bw'oyagala ensigo na leero otandika gamba otandika kati lavenda gamba lavenda ke kantu kano analeetayo leetayo lavenda akola ku basajja n'abakyala abatera kuva ku waaya gamba waaya abagwa eddalu bano abeebaka n'agoloka ku makya agenda kufuka n'owulira omwana ali mu sofoliya bano abalinya baasi ezigenda e Masaka n'alaba ng'emiti edduka egenda Namungoona motoka alaba ziringa eziyisa alaba omuntu omu ng'ali motoka n'abantu babeka so lavenda bakola amakerenda g'ebutabika gamba g'ebutabika nabbe tulina eddagala banga olina omwana gw'ensimbu gamba omwana gw'ensimbu yogera bano abaana ebizorozoro byalemera awaka nibibeera bwebiti lyeddagala lyotandikirako lavenda tukolamu amajaani oteeka mu majaani gamata omwana bw'omuzaala nga yakamala ennaku nga 2 oba muze kumulaba nga munafu okitegera kitegeeza kati omutandikiraawo nabana basikoseeruzi nabalwadde basikoseeru kati aga amajaani tugamikisinga mu kibayita vitu arwa bw'oba ng'omanyi oyebaka n'ogolokoka ekiro n'ogenda ng'oluusi arwa ayebaka bw'ati nibugenda kuca ng'ayebasa atunulawa mameka mukitegere kinjogerako bw'oba ng'olina abaana bebagoloka ekiro bagenda kufuka owulira babuzeeko bagudde mu sufulya alumbise nga bitomera katandika kumuwagana amajaani omutangire bw'obanga olina omwana we yanywanga nywa enjaga gamba enjaga otandise kubona nga atambula abalengala akola bw'ati omutwe akola bw'ati mutangire mangu mugulire amajaani gano tomulabula bwe gamba babeera gonywa amajaani gano ono bamuyita stevia wa mirundi 3 abalwadde ba pressure abalwadde ba ulcers abalwadde ba shukaali gamba shukaali bwamala okukebera ng'ogenda kusimba guno omuti guno gukurira weekses ku wiiki ey'okunobera ng'otusupplyinga amakola buli wiiki ey'okuna amakola ng'otusupplyinga kiro embisi tugigule 6 embisi tugigule 13 kubanga gukula speed enkalu ye yakasanvu so basewo nabanye mwena abatulaba nga bulijjo amannya Victor Kateba investor wamwe nga tuvidde mu kitongole kya Special Anointing Oil Sao Uganda tusangibwa Kyengera budo yebutwazimba Valley Addition Center abutugattira kwa ebintu omutindo twese programu ya fen ya Okukola ne Sao Uganda bwebanga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda nga tuyigiriza abanya-Uganda okulima n'okulunda osobola kulundira abafunda osobola kulimira abafunda ate n'ofunamu kinene nnyo so katuyigiriza abanya-Uganda okulunda omumyu ng'eyo garaji y'olaba boys quarter y'olaba olujja lwo tuyigiriza abanya-Uganda ng'ezo olujja olwo osobola kulufuula olugaga ng'olunda omumyu nga bw'olaba omumyu olaba bufaanagana otandika mpola katukana akanyumba mu garaji kazyamu sayidi eri nakanu nossa ku sayidi endala mu garaji nakali nossa ku sayidi endala kitegeeza akanyumba banga kafuse omusolo guyika wano nuguyikaawo nugugenda mu kidoomoola n'omugaraji olundiramu wonna wansi nga watukula nga bw'olaba n'omugaraji olundiramu so kati bw'obanga omaze kukola ekyo basebo n'abanyabo omusajja n'omukyala atandise n'omumyu buna bwokka ogenda kumala emyezi 6 esookeddeko ddala ng'olina omumyu obwera 15 buli kamiro tukagula emitwalo 3 kisinzira sayizi yaako bw'obanga olina omumyu 15 buli kamiro tukagula emitwalo 3 ezo zibeera miliyoni 45 mu myezi 6 esookerako ddala lwaki Sao Uganda ezze kuyigiriza abanya-Uganda okulunda omumyu Sao Uganda omumyu yebugula tubukula mu sausages tulina restaurant tulina n'abachina ababugula naye ensonga ennene eri awo omulembe gukyuka guno omulembe gwa after covid generation gwetaaga abasajja n'abakyala ng'osobola kulundira abafunda osobola kukolera abafunda ate n'ofunamu sente nyingi atandise n'omumyu obwo bw'olaba obwo tubwetaaga kugula mmere buli wona batikulira kabeji sookolaba obwaffe sookolaba efaamu namba eri kabeji erya eno kabeji bikola bya kabeji tuba bitunda genda ku owino kuna kasero market buli wona batikulira kabeji buli wona batikulira lumonde wona batikulira amatooke osangawo emmere y'obumyu sookolaba omumyu obunyumirwa okulya emmere
So basebo nabanya abatulaba tubagaliza obuwanguzi buli lunaku lwa Mande tubateereddeko omusomo ku bwereere kyengera buddo buli lunaku lwa Mande essaawa 3 jangu osome okusoma kwa bwereere okulambula kwa bwereere okuyingira kwa bwereere basebo nabanya mwayingirire tumwasomye tumuli mu kusoma ani asasudde school fees so katumuyiga okukola twagala obumyu tusobole okutambula mulamu obweyagaza bwebanga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda tusanga bakyengera buddo mukaba bampere sente n'omukisa nga mulunda nga muleeta obumyu si kuyiga buyizi kyokka nemuddayo awaka ne mwebaka oba n'olunda obumyu 235 n'okuba esimalo mujje mukiba obumyu bwammwe tutugenda kubukima ng'olina obumyu 45 bwetuke mu bokisi obuleetewa ne bana alina obumyu 50 okudawagula obumyu 10 mmotoka yaffe egenda kujja ku kyalo ky'owammwe egula obumyu tubule tubugatteko omutindo kubanga ennyama y'akamyu yeri ku katale ku mulembe guno oyagala kuwangaala oyagala obeere mulamu oyagala omubiri gulwandise endwadde oyita akulya ku nnyama y'akamyu mukaba bampere sente namba y'essimu ng'otwetaaze eri 0776233505 tusangibwa kyengera buddo ku main road ku Masaka road tuli ku main road eyokutwazima Valley Addition Center mukaba bampere sente mukaba bampere omukisa oyo yenna ng'oyagala kulaba binyumba by'obumyu babizimba batya akamyu bakalabirira batya oyina smartphone eya messages zokka tokubako eri 0772 72 48 44 abo bonna bagala kulaba endunda y'obumyu ey'omulembe guno osobola kugenda ku Facebook page yaffe Samu ekigambo Sao Uganda SAOUG obagenda ku YouTube channel yaffe Samu ekigambo Sao Uganda official ogenda kulaba byonna emisomo yaffe yonna ebinyumba by'omumyu byonna faamu zaffe zonna factories zaffe zonna genda waabo mukaba bampera omukisa